Okulambula kuno Lieutenant Colonel Masetu Kahirwa akutandikidde ku kizinga ky'Ebufumira ku mwalo gw'Ekkayi Kalangala nga werekeddwako ne bannamagye banne abakola omulimu gw'okulwanyisa envuba embi. Eno abavubi baayo bamubulidde obuzibu bwe balina omuli n'omwalo gwabwe okubanga gwaggalwa nga tebakyalina nsimbi za kuddukanya maka gaabwe. Naye kati emirimu gyafuuka gy'abannyindo mpanvu, tetulina ngeri yonna gye tulina kubeerawo. Tuli bubi tukabira gavumenti etuyambe. Twebuuza manyala ziyitawa, okwata omuvubi naye manyala eyitawa. Ku myalo emirala oguli ogw'Ekkaya n'Emisonzi abayo balambojjedde Colonel Kahirwa ebizibu ebibasoomoza omuli obutaba na mazzi mayonjo era ne bamujjukiza nga President Museveni ensimbi ze yawa abavubi bwe zabbibwa abakulembeze abamu abeenoonyeza ebyabwe. Muyaga ogwakunta bafulaga beerazi bonna okuva ku pulezidenti bonna bawangula wano Ekkaaya. Tetulina mazzi nnyabo tunywaga nnyanja wadde ne bwaholo ne babadde boogera ku mazzi tebaatwogeddeko. Tunaasibibwa ddi abantu b'Ekkaaya, tuli bantu bamuzeeyi ne ka tishaati ak'omutwalo abantu bange tebakafuna. Atunnyonnyole nti esente zaffe akawumbi kalamba pulezidenti ze yatuwa tugenda kafuna tutya. Ababbi bali waggulu awo musonyi okukozesa olulimi olwo, awo waggulu awo waliwo ababbi awo tebakkiriza sente zaffe okuzifuna. Abalala basabye President Museveni okukyusa etteeka erirambika abavubi ku nnyanja. Amateeka gaffe agabyenvuba gafulumizibwe abantu bavube mu mateeka. Abamu basiimye Colonel Masetu Kahirwa olw'okumalawo ebikolwa ebikyamu ebyali bikolebwa abasirikale ku nnyanja. Naye sirabangako bantu bebateeka ku nnyanja komanda mu nnyanja abaziiza envuba embi oba okuvuba obubi nga banyanga Kamimasi. Mukyala ategeera embeera z'abantu yava ne ku kiri eky'obusirikale bwe tubeera eri ewaffe mu njiri tumuyita bishop omulabirizi. Wano Lieutenant Colonel Mase wasinzidde n'alagira abasirikale abanoonyisa envuba embi e Kalangala okuddiza abantu bonna ebintu bye bazze babatwalako omuli ne yingini n'abakwatibwa okuyimbulwa. Tuba tetumanyi era abadde bakola ensobi era mbasonyiye mama tweyange Omoira bakuterera bali mu poliisi mu kkomera babajjeeyo. Mase era alabudde abavubi ba Mukenene Empuuta Komya okwerwanyisa nga buli omu ayagalayo abasigala ku nnyanja ng'avuba. Ennyanja yaffe olusuku lwaffe ffenna ab'Empuuta n'Abamukene kyategeeza mwenna kasita oba olina ebisaanyizo oli supposed kubeera ku nnyanja. Yakuliddemu okusomesa abavubi ku myalo gino Major General Cherop awabudde abantu abaagala amagye okugibwa ku nnyanja nti kikafuuwe. Tumanyi bulungi nnyo nti edda amagye tegaali ku nnyanja. Amagye gayingira ku nnyanja mwaka gwaki 2017. Lwaki gayingira ku nnyanja? Gayingira ku nnyanja kulwanisa nvuba mbi. Cherop alabudde n'abavubi abaliko obutima ne babuteeka katale okukikomya. Kalina butuli buki butonotono nga tebuwera milimita 10 awo bwobeera n'omusango. Naye bwobeera n'akatimba ka milimita 10 okudda waggulu toyina ki musango. Abavubi ku myalo gyonna Lieutenant Colonel Kahirwa abalagidde okuddamu okuvuba nga bwe baali bavuba ekibasanyudde ne batandika okuyimba ennyimba ezimusuuta. Mugendere ku mateeka. Kizaana Bamukene kubagamba nti mubube bubi. Mugende mubube bulungi. Kati abavubi ba Mukene wadde nga bakkiriziddwa baweereddwa amagezi obutaddamu kukola ebyabaviirako okuwerebwa.